amagombe gateekateekera abasumba abakazi. Kati naye ate era amagombe gagaana abasumba okuwasa abakazi. Gasobola okubeerawo ne gakulondera. Ne gakulondera. Ne gamukuteekerateekera. Ne gamukuteekerateekera. Najja n'alyoka kunyunya n'otandika sula mu galaji. Ngaye Katonda takiraba nti onaze wa magombe okumukwakkulako. Katonda buli lunaku ensonga lwaki takumalaako bizibu by'olina ssebo oba nnyabo. Ensonga lwaki Katonda takumalaako miswiba na mutawaana gw'olina ensonga eriemu yokka. Bw'obeera nga kyekivula banze naganye nnyo enjiri eno yaseeyeeya. Buli w'obeera nga toyina kikubagula kusaba tosobola kusaba. Gwe wenna ng'osumbibwa omusumba nga talina mukyala. Njagala omanye bino kubanga bikwatako. Mpuliriza nnyo. Omusumba atalina mukyala bisobola okubeera ebintu ebyo bibiri. One. Biri bisatu. We have 3 things here. Ekisooka onansonyiwa. Ekyokubiri aliko akabuuza akamira akalungi akajjawa. Ndako kino kyosose onansonyiwa. Bansonyiwe kubanga ngenda nzija gye bali. Ekeya wetuli. Ekyokubiri akamera akalungi akajjawa. Kitega alira gyakafunira. Ayinza okuba alya mu hoteri. Anti ate nekino abasumba abatera obbeera n'abaweereza nga daddi ababadaddi saabo. Koza omusumba alya kundigazi. Omukazi akuvunnamya n'ofukamira wansi ku ttaka buwoti. N'omugamba bami Olivia musosoli. Tugende okwo babiri bwetu. Kati abantu bantu batambula. Noga mami Destiny. Mami Olivia babi amusosoli. Naye I want Export TV to the world. Mukwano gwange atulaba yonna gy'osinzidde nkwaniriza oli ku Export TV nenda kusaba subscribing. Mpoze no tuli ku rock. Yes, yonnayo subscribing. Erinnya nze Soda omwana omusiimi w'abeeno okuva mu bendo eri ebuyitwe. Abantu abeesiza abe yakutte kamera omukulu simumanyi linnya ono. Aye kiboneka oliwe idinda iwe. Tinicho? Tinicho? Tufulamwisa. Abasoga mwena balamwisa ako mulina omuti representative here. So tugenda kwogera waliwo musumba lina video ginalabyo manyinze njagala nnyo okulaba ekintu then tugidiscussingako. Ng'agamba nti buli musumba ng'atuuse emyaka egiwasa ng'obusobozi abulina naye nga tawasa wabeerawo ekiri wabeera kabawe kati wano nga waliwo kaddo ka question mark kati ekyo nekinsitula akabanzi ne ngamba ng'omulabi wange naawe ogenda kimanya kiki ekyo naye nga sinnakigamba munywanyi. Export TV erina enteekateeka nnyingi zerina okuguusa oba oliawo obudde buno obusobozi bukyatwekubya ki mpi okukuba oluseke direct twakizudde nti ojayomba kati tetugamba katandikewo ebintu ebyaffe nga gwogwo gwogenda okukola otusapoti nga tulina kitwatadde ku mmeeza mu bingi ebijja kino kitundu ku byo so this is just a portion katundu ye kati kaba kamera di abeeno ya mekero esatu togitunula nga bweri esatu kitundu ogenda nayo yiyo you are supporting Export TV era sebo jafuna omugulabi gwogulira t-shirt eno kala zonna weeziri so nawe ali ye namba y'essimu eri 0777 nya mwenda mziro wamba wemo yange abawe ya abe nyinyi yerine ku WhatsApp ngosoba no mu WhatsAppinga mwenda aba abe really ku fingerprints z'obwongo bwange ne abe yampa red card number ne etandika okunzanya naye nga tuno tukikola tu support emirimu gyafa bade bagamba nti naku zino obwereza nga bwagira muno twetagamu ejjamba 0770 mwenda nyanya 266 kati namwe abalina emikolo egya buli kika packages ezenjawulo weeziri oyagala coverage video n'ebifaananyi contact us on the same number awo tugenda kujjanga ba Alpha Media Production mpootu gwese ekitiibwa musumba Angel Gabriel era dde taata mirembe sebo oli utya ndi bulungi akanyiriro mbuzeeko tuwa mukama ekitiibwa rock nungi mpozi mwenu uyu kwekutumira amina twebaza mukama lwaki tobambuulizaako abalungi mbabuuzaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo mwebale kunjagala mbaagala nnyo ku lw'ekisa kya Katonda era nze mbasabira nti mukama banjagalire yenze musumba Kango Angel Gabriel Believers on the Local Ministries Matuga awo ensangibwa
Local Foundation babatumiddeko yofubutuka abaana ba Local Foundation babatumiddeko anti omwe tugattira ne tuyambako abantu abatayina busobozi tuyambako abantu abaana abatayina bazadde baabwe tuyambako abaana abayina bazadde baabwe nga balema tuyambako abaana nga bakoma nga basirana sofa mu ngeri ez'enjawulo ekyo eyo kolo yatandika mu bulamu bwange nga nkyali ku street era we nali ku street nabbako ku busimu n'ebintu ebirala nga njagala ekintu kimu nga njagala nzibe enkole yo foundation wensobola olabirira abateyamba abatasobola ndowooza ezo nnyo actually kale omanyi ekintu nga tekikutuukangako kiba kizibu kya kirowoozaako kikola twakitegeera era nze nabe ngamba bw'oba olaba nina kyenkola nga gwe tokitegeera just mbuuza oyinza okukola conclusion eri against nange yes kakati bwentyo nensalawo okutandika Local Foundation era nenkitegeera nti is my calling kuyitibwa kwange kubanga njagala nnyo abaana bano njagala nnyo abantu bano kati munaku zino twatandikawo akantu akalala tulina abantu betukwatirako mu ngeri ez'enjawulo naye nga balwadde be HIV era naffe tulina okukkiriza nti Yesu Kristo awonya HIV naye ng'osigadde omira nnyo amakerenda go tova ku ARVs tokola nsobi tokola era bw'ogikolera nga kaweddemu nga tutandika siibula omuddu wange musumba oli mufumbo iye nnyo laba nno wenkubuuza naye nga twagenda ffenna yali atya n'omwana nnamubiri ali bulungi nnyo simanyi bakimanyiiko ate era yansasula dda kirekawa mukwano gwange ow'enakasajja musumba wange muleke naye lwaki mwogerako mwana tulaga wookya musumba wange muleke nvumbuki omwana muto muleke musumba wange muleke alina ebiruma ebimuddiridde biwaguufu w'ebiti bijjoswa anaatera anyway that's not the case musumba wakoze video n'ogamba nti weetegereze nnyo omuntu ng'atuuse okuwasa obusobozi abulina nga musumba naye nga tawasa wabaawo ekiri emmanyi kiki ekyo kakati before nga sinanagenda eyo waliwo obuzibu bwe tulina nga basumba ffe n'omulabe waffe sitaani atugoba omanyi nabagambako nga ndi waneyo nebagamba nti amagombe gateekateekera abasumba abakazi kati naye ate era amagombe gagana n'abasumba okuwasa abakazi gasobola okubeerawo ne gakulondera negamukuteekateekera najja n'alyoka kunyunya n'otandika sula mu galagi ngaye katonda takiraba nti onaze wa magombe okumukwakulako katonda buli lunaku ensonga lwaki takumalaako bizibu by'olina ssebo oba nnyabo ensonga lwaki katonda takumalaako miswiba na mutawaana gw'olina ensonga eri emu yokka bw'obeera nga kyekivula banze naganye nnyo enjiri eno eyasseeyeeya bw'obeera nga tolina kikubagula kusaba tosobola kusaba bw'oba tolina nsonga ekushinga waliwo kanso omu mukwano gwange yaŋŋamba Pastor Kanga, I have a name to protect. Ebyo sigenda bikola alina erinnya ery'okukuuma kakati if you have something to protect awo kikwanguyira nnyo okusaba banga litubulanganya oluzungu nga lungi munnange munaku zino eno tukoonwako sigambwako nebaza mukama eyali omusajja ataasoma atagendaako mu baby class nsooka olaba neno okubayisaamu eggaali abamu ne mutabitegeera naye era sirina buzibu nti omanyi waliwo omuntu emu yambuzanga nti nze yalya school fees wo please come and see me so let's go back if you have nothing to protect oba just useless kakati buli womala okulokoka ofuna omutawaana ogw'okulumbibwa ate bw'omala okulumbibwa katonda abeera kusindika mu kusaba buli wobeera ng'olaba nga bizinensi yo tetambula kimaliriza byonna kusaba so it's supposed mu musumba okulekera omukazi omubi obeere naye ng'akimanyi agenda kusuula kati nga gw'olina okusigala ng'oyimirira ate n'ekirala n'ekkanisa naye erina okwetikka omugugu gw'okusaba bwe mulaba okanisa nga buyuugayuuga ng'abasumba bayuugayuuga manya n'abantu bennyini abasabiramu banafu mu kusaba abasumba mwewa byonna be bakamala byonna tebawabulwa yaani yalina amafuta endiga ateekako biteeka emikono kati mwetuuka eseera nga kuvunaalina kuwaayo gwe nange oli mu kanisa nga buli kadde ogendayo nsumba bansabireko mwatulekera obuvunanyizibwa bumu kuwaayo nze omuntu ono eyayingira mu bayibuli n'atandika ogizanyiramu
nze yala nnyo omuntu amakooti ng'enyiriri. Waliwo Katonda gwe tusaba oyo amanyi bye twagala tunaba kumusaba. Gwoba okira ogambe ensonga zo. By the way tuddako ku nsonga y'empeta oba ensonga eno ey'ekibuuzo ky'otandise nakyo ng'ombuuza nti kikozi kibadde kigamba kiti abasumba nga buli kimu okirina naye lwava toli mufumbo kale omazeemu appetite kubanga otandikidde ku mukwano gwange n'ogamba nti nsumba gundi okyali wange talina mukazi naye yaŋŋamba akale akalaba yaŋŋamba alaba katonotono kati naye ng'essaawa yonna yatandika okaŋŋamba oba it was 2014 obuzibu buli yakatandika akale yatandika sitole y'akale ibannange ningalaba akale katono nnyo ng'omukono gw'omu omugenzi yatugamba nangirira embaga y'ekitiibwa mukibi abbe tuleze embaga ate oli yatukwata mugembe nikambuuze ate ono gwe bali boogerako nze simanyi omusajja agamba n'ayogera n'erinnya kati nze ndi ku luyimba nvudde mu topiki yo kati ndi ku luyimba nga erugamba nangirira embaga y'ekitiibwa pasita bugembe oba tuwozibagukoinde akayimba kakwatako gikubanja kimafia naye kakati ssebo taata tuweddemu essuubi tukomyewo gy'oli tuvuddeyo mu kayimba era nange era kaawule era gwe ndi mugamba byoyogera tebiconnectinga n'akayimba kange in case okweyawula emiggo kakati gwe wenna ng'osumbibwa omusumba nga talina mukyala njagala omanye bino kubanga bikwatako mpuliriza nnyo omusumba atalina mukyala bisobola okubeera ebintu ebya bibiri 1 biri bisatu we have 3 things here ekisooka onansonyiwa ekyokubiri aliko akabuuza akamira akalungi akajjawa ndako kino kyosose onansonyiwa bansonyiwe kubanga ngenda nzijja gye bali keya wetuli ekyokubiri akamera akalungi akajjawa kitegeka alira gyakafunira ayinza okuba lya mu woteeri anti ate nekino abasumba abatera obeera n'abaweereza dadi ababadaddisa kozo omusumba alya ku ndigazi not like that togendako ku church ngeri abadaddisa dadi kati abo ba toleta byannamunswa wasagala olugero lwonna naye ng'amazima gali nti abasumba abatayina bakazi akamere mukajjawa mwagala kugula mabokisi ga sabbuuni abe omusumba oyo yalagawa ekyokubiri akamere okajja olaba bino ebintu biri banaye babuli anti wakati bagendaga omusumba kanga yakasemanya biki omanyi mmwe mwagala nnyo okuprotectinga beefuula abaliho olw'ennyenye nnyo ebiteetaagisa kuprotectinga kankubuli niwe beera bakutenda ng'oli pasita nga amafuta gakulukuta we gati omukazi akuvunnamya n'ofukamira wansi ku ttaka bwoti n'omugamba bami Olivia musosol tugende okwo babiri bwetu noga mami Destiny mami Olivia babi amusosoli naye I want eki nenda tabe bisazeemu bisangule wezaziruze kweli kale kanjitereze bakitong'ambe nga tonantu ambya kisiru naawe ngaafukamira ebyo sisobola kalonde mu okugulu yiya Olivia wange mufukamirira I'm telling you don't tell me wango manyi lwaki olina okunoonya engeri kanyoona akujika 7 ye kanywanga atya my dear kankubuulire ekirala kana akalowoozo no kankayise ko kavudde ku side ene y'abasumba abantu abasiyazi temumanyi kye mu miisinga abasiyazi mwetereeze okubeera n'omukazi kintu kiri very important ate kinyuma nnyo ng'olina omukazi omu ng'ate yerespectinga kiweesa mukama ekitiibwa era kinyuma nnyo njagala kubasaba mwenna mwena abampuliriza nga gw'okyatambulira mu mbeera zino ez'obwenzi weesonyiwa obwenzi kibi era kankubuulira ekirala mbadde nkyayogera ku basiyazi bano eno
kozi bakita kuvuga mpanga omupiira oguso amawulire ogasubira kubikujju kifula nenge mwetereze kubanga amagombe gabalindiridde geyene balindiridde olyoti ekisiyaga buli woge omuntu ategeera kababulire era bannange asikaki naye obanga ng'oli musiyazi ng'oli ekisiyaga omanye eyo yenjiri gye twagala okuwulira mu kyaki naye wetandika okuwulira nti ate ng'oli adda ku lunyiriri lwa Mukama lwe yagamba nti munkeme nakyo mulabe wesiri bayiira omukisa ne mubulale muguteeka musumba ekiyaga oza kiyinza olwanizika eri abatakirya direct naye nga bafunders ate be bangi era no bamanya jjukira abazungu abalina mentality nti ebisiyaga kitundu ku ddembe ly'obuntu naye n'ekirala era nakano kankayiseewo abantu bafudde ekkanisa ebyobusika kakati amakanisa mangi nga galina ba crown prince amakanisa gonna ge mulaba nga babasikizza omutabani put a question mark ng'omutabani yali mu layini y'okutwala obusika nga taata avuddewo ebintu ebimu bannyabo ne bassebo tubeeremu olina okuyitibwa Katonda ampadde okuyitibwa kwematugga ate lwaki ayita King of Famous era ayite King of Famous yabamaliza okuyitibwa kwange omuto ozadde ezo mbooko aba alimba oba oliyimbira ddala kati kankubulire ekiringanga kubeera mu kanisa ng'osumbibwa ku Believers on the Local Ministries musumba kango yakusumba njogera eri gwe Pastor Frank Pastor Joero Pastor Muliro anti awe basumba bali wansi wange si bakikakyo ndi mu basumba mmaze ne mbawa akaana kange kabasumbe we wacha mubeere mutemukkirizanga ekyokubiri ekyo tekiritaako ekyokubiri kyenjagala okubagamba bwe mubeera nga mutuuse okuyitibwa Katonda tabayitira looko mmwe ate obagobye Katonda abayita kambabuulire Katonda wabeera akuyita akuzza mu kyama nze bwe yampita nalina Olivia naye teyabigamba ko Olivia mukyala nga tukolegana tuti wakijjawo enkizza ekigere twalina n'akayimba ke twali tuyimba twamanyi twali tukyali bansi nnyo layira oba olisigala nakati nkyamwagala naye nkubamu akafaananyi ng'okamuyimbira nakamuyimbiranga nno nenyenya namukko bwe nti kakati bwe mmale awe tuvaayo eyo abasumba Katonda obeera olina koolo Katonda ajja kuyita ku lw'obuweereza bwe akugambe nti waaye nti ye genda otandika ekintu ekiti kubanga buli muntu alina papasi naye wonna beera mbu olw'okuba nze akusumbye mbu olw'okuba njagala kukola kanisa nnene simanya ngazi ye branch simanya nkole ki kati n'otandika okugenda eneewa nti Masaka nyinayo branch Rugala nyinayo branch ne Matuga nyinayo branch 2 branch 3 tosuubira kola branch nze ate nga nina olina branch naye lwaki ngamba nti nyina abasumba abagenzi ne batandika obuweereza oba bali wansi wange mungereza naye tebatandika looko kubanga balina okuyitibwa kwabwe kwempagira ntudde wali nze wenjagala oluna ke wagambye nti omusumba niwoba n'amafuta gatya era eriyo akantu kali akakugonza kankubuulire abasajja baneeno bapulitendinga mu maaso g'abantu naye n'abakazi musobola okuvaawo bazze bakola ebintu ebyo baidawe musumba waliwo omusumba omu awo egundi awo saidi ze waffe awo nze manyi faaza yakoze abortion sijja mwogera kirabika bubi naye nga ate bafaaza tebakwatako Katonda wali kiri ekyo faaza sobola kutakwatako ne bajjamu kankubuuliza nti ani nnyini wali obaddekawo nze nafunako obuzibu embuto ziri mu bigo kunyumizeeko ka story nafunako obuzibu mba mu counseling omuwala nga tazze nga tayingidde olira awo kanterere namu ebyo byo byagala naye kati awo nendeeta ennyiriri nga neebaka ate nkulimbe kakati omuwala wayingira mu counseling yali ava side zeeyo kapeeka kimuto yali beautiful. She was beautiful. Ntandise osiga akafaananyi. Kakati bwe yamala okuyingira mu kanisa mu counseling
angamba musumba kangu konze wanji nze kunsabirako konze nyi musumba otudde sina njagala she's beautiful buli we ndira bwenti ibanda sina njagala konze Katonda wa Isiraeli ndiyo weri teyakeri ogwe Katonda wa Isiraeli konze Katonda nti sina musajja njagala nze ngabonda konze ngabula bikabo nti sina njagala kogwe nga tunyumya tugenda mu maaso n'okunyumya omuwala gwe twatuka akaseera k'omusabirako jjukira mba opposite nga mwefeesi nze muti n'emmeeza kati emmeeza yange eri maaso eclosingawo kati nze nkibeera eno mabega kati nenkwata omukono bwe nti oli beautiful we nawanika emikono naye naawanika emikono kaakati tekyamumalira najja akwata mu kibato kyange esaala connecting mangu that's what we call pairing kaakati munnange omuwala atandikira ddala okunsikasika n'okunyweza ati nemugamba nero naye ekyali saala kogwe namubuuza nero naye ekyali saala wava mu mwoyo amangu ago omanyi lwaki nali mulava mu mwoyo natandika omukubamu obufaananyi nga nemmeeza eri ngisaamu amaaso nkugambye yali closing eggalawo nekyo ekyali kiyingidde nali nkirabe kiki she was beautiful yaliko enamba kakubulira esoda bino ebintu bituyigiriza ki nti kakati omuntu obanga toyina name to protect ntegeeza nti ngewaka toyinayo omuntu aliyo oyinza omaliriza ng'enamba ogigenze wali mu kitabo gye bagiwandiika wali n'ogikoppawo katuddeyo ku basumba baffe bali ekisooka kiwagambye mu nsonyi wenkomawo kyabadde ki nagambye ebintu bimeka bisatu muli awa katubadde ku kikiri eri mukola mutya oba nabo bali tiimu sabbuuni anti kati awo wali obuzibu wakati okikola otya kubanga nkubulya omuntu wakula atandika okufuna ezo aga iyo kati ekyo kigambo omuntu akikozesa atya omulokole okwaka okukikola zi bw'okula obako stage mootuuka ng'omubiri gwe gwetaaga nga gwina era ng'olina ebintu by'olina okureliizinga bifulume kati gwe bifulumizaawo aŋŋamba oyo atayina abalokole basiize ekifaananyi abantu bazze ne batandika okupretendinga nti balokole ne basiiga ekifaananyi mu kanisa tebaagala kuwasa basisita baliyo batambula babonaabona abaana bange bakuba obufaananyi bagenze mu byeyo kitegeera abasajja abali badde bawasa mukuze mutuuse emyaka egiwasa temwagala kuwasa buukira ku bituuti ngumuwe kakati awo njagala simbeyo nyiri esira waliwo ekintu kyenjagala okwogerako nkimanyi mugenda kunkyawa kubanga ngenda beera nkutta waluma abasajja abatafumbirwa abatawasa ng'oli muweereza wa Katonda oba afumaani bibyo weka genda maaso yes tosobola kuŋŋamba nti emyaka gyonna Katonda wagundi tayogeranga omusajja oyo genda maaso emboozi yonna ekyali yiyo you own it drive it oba olabyemu embooka ndeka walungi nze mpulidde ogamba afumaani ekyokubiri gwe wenna nga ola asumba bona ebiwetaweta ebitategeerekeka just know manya bumanya nti omusumbawo akyasobolera ddala okubeera nga yafumbirwa spiritually nga yawasa kankaddemu bw'oba olaba omusumbawo n'ebiweta ebitategeerekeka naye ngeno mubuliwo si mufumbo abeera ayina obufumbo bw'alimu bwe bw'otamanyi nja kugamba nti byasappe ate inikesi nga talinaako mpeta kubanza ina abasumba bemmanyi nga tebalina bakyala nga talina mpeta nga talina balina ebibakozesa ekiro byebabikozesa byebakuba babasajja ekikazi ky'omwoyo kyokasa kijja kikuteekinga ova oli agamba bikawula bikozesa konze eri kikawula kyakozesa
baba bawasa nga bawasa biki ebyo musumba ebikazi eby'emwoyo kambabulire mu nsi y'emyoyo osobola okwebaka n'ekibizzi osobola okwebaka n'embwa mu nsi y'emyoyo osobola okubeera nga webaka n'emisambwa ng'omusambwa gwakuwasa nagamba emisambwa gitambula makubo nga ginoonya begiwasa ate ginoonya abalina destiny amagenda waliwo abantu abalina kati waliwo abasumba gwolaba nga musumba mulungi nnyo nga muweereza mulungi ng'ayina ettutumu ayina amaanyi ayina n'akasente naye nga talina mukazi yetegereza era omusanga anyirira yetegereza mukama akuba lipeeya mukama alabirira bannange abakazi bangi balungi ebyo ebimu ku bitono bye mbamanyiiko abakazi bangi balungi baagala okufumbirwa anti naffe tuba tulina okwetegereza sirina kupapa nti olwokuba sente nzifunye tuve mu kwegumya ninda akaseera omanyi bayibuli gamba mubuulizi kale obeera okyetegereza ng'okyanoonya akasente mpozi akapangisa ennyumba toyina obuliri toyina osula wansi toyina kyakulya kale oba weetegereza ki simanyi awo embeera yo beekukunya awo toba na busobozi kati what did you give on atalya mmere awo simanyi awo bulungi ye ne gwogerako atalya mmere yani nga musiibi twetaaga okuzuukuka musumbiddwa abantu abafumbirwa ebibizzi abafumbirwa emisambwa abafumbirwa agasota bali mu kubasumba nga basibibwako empeta waliwo empeta zemulabako ez'emibiri oli yagikyusiza n'atatulaga watuufu eno mu maaso gayo wagirabye naye mu maaso gayo okuvuga batenagirabako kabidio nakalabe naye omutwe gw'empeta teyagulaze yakakute ntukalamu kubanga omutwe gw'empeta gwolina ekyawandiiki ekiriko kati awo obuzibu ekiri ayinza okijjako n'abagamba kati kiriwa tasobola gikwataganya bwe birina obulombolombo tasobola gitaataaganya omumwayira bumwayi yo yina obulombolombo ate nobubeza wogenda ebintu nawe otandika obiraba si kubiraba nze ndimwako obuntu nakyolale kuva buto kyokipola era ebyesikola ndimwako obuntu ate ndimu n'ekintu kyebayita omwoyo omutukuvu edda twakiyitanga ekintu kingambye togenda awo ekintu kingambye kaakati balina empeta waliwo empeta etalabika nga yondala nga terabika ng'ojja tunula omusajja nga tagirina n'abakazi benyininyini bwe bali bangi bayirawe naawe omusajja ng'otambula butambuzi bwoti nga naye obufumbo bwe bukyankalana bukyankalanyi omukazi obufumbo obutambula bukyankalana bukyankalanyi basobola okubeera nga amagombe gakwambaza empeta nga tomanyi awasibwa kyekivula omusajja wawe ngono tetumunenya nnyo asobola okubeera nga amagombe gamuwa empeta mubutamanya naye lwakuba kyemumanyiiko nabagambye nti musajja omu ku basajja abagezi mu Uganda wano ng'omanyi okutegeera abantu bonna kye baagala tekiba kyangu kaakati oyo abeesobolera mugezi kaakati kitegeeza tasobola kukola nsobi ekirabikanga ekyo era ekiraga nti nno ye empeta ye n'empeta ye bamanyiganye agimanyi gwe gy'omulabi buli wabuulira abagiweweetako naawe bwegenderezebwa eryo lwakwata microphone bwati kyogamba era atuka n'akolako bwati omusajja tumujjunkedde nnyo baaba bino ebigambo byenkugamba si byakusaaga isn't this too many tetiswiseemuku anti bayibuli egamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe kati obanga oyagala okumanya amazima gali kufuula ow'eddembe ana ina omuntu akuba essimu ng'agiremerako ng'alaba omuggyako aba akonfusinga so ffe tetugamba nti oba balina kye bakuuma oba katonda tannayogera wabula tutandika okusuubiriza nti balina obufumbo bwe bakakkalabya bwe mutamanyi kankubuulira ebikazi eby'omwoyo biwasizza abasajja nga bakera ku makya ne bakola ensobi ne bawasa ki ekibaawo ng'oluusi ayinza okufa oba si kyekyo amafuta ge ne gagenda kuba nina abasumba bange bangi tebalina bakazi nga tubabanjiza ebbanga ddene naye kaakati naye mukwano gwa poliisi tekitali bw'atyo mukwano gwoli naye tusooke twogeremu ng'abantu abakulu kyendowooza ayingira 40 years akuze kaakati 40 ogenda wasa mu 50 nga tukyasobola kugenda mu maaso nawe simanyi oba abazaaki oba ndosasoka yanyenye nga keddo kati ekyo kyekigenda mu maaso kyogamba muntu osobola kale bwe kibanga mu bulokole mwagendamu obufaaza mutubuulire
Ndete tukitute personal. Ate ebintu ino kubyogera. Kigasaye nero tukitwogera. Ate kigasaye kitya? Uyanyumira. Kigasa kanisa. Impossible Bible ya Muzalemu. Lero tetuli mu kwogera ku bifaananyi bino. Tetuli mu kwogera ku nga boogera ku muntu ng'omuntu. Era kitemuwasa. Bwija wekibuuzo ekyo kinene. Kitemuwasa. You are financially stable. You have the anointment. Tukulabirako otegeka ne service z'abafumbo. Ebyobufumbo anya obufumbo wabuyigirira. Nze tompita mu service y'abafumbo nga gwe tuli mufumbo. Biki byogenda okungamba gwe byotakola. Ali gosomera engero za gipiriadi na bongo njotali. Like omusumba tuli mufumbo tandika otyo buulirira abafumbo like okoyesa experience. Kati awo bikusoberera. Bannayuganda amaaso they are branded. Mazibe. Otwala otya ku Ruhani awo kasozi awe na Mirembe. Like does it make sense? Toli mufumbo. Moral authority. Ojijjawo okubuulirira abafumbo. Era ne b'obuulirira are they normal? Kakati awo kakasiza Uganda nti abantu baamu omugina okwesabira nnyo kubanga mulemeddwa okukkiriza Yesu Kristo n'okumugoberera. Mulemeddwa okwewaayo okukola kye muteekeddwa okukola. Kinnumya omuntu omusumba. Kankubulire abantu baneeno mulina okwewaayo okulaba nga mukutula endagaano nga mukutula ekyabasiba. Abaana abato ba Abe. Mwe kenyini muli basibe. Ba Abe? Babasize. Ono ayinza okuba yawasa ono guli naye. Wisho yalina yuni. Kale mwana muto uyu alina. Naye musumba. Myaka 27 gyokka. Musumba Solomon Kyeswa bakitowasa. Oyo wange nina nange benjogerako nga siti ya Mbooko. Naye gosobola okwogera tanna. Benzo kwogera natankuba. Musumba wange loni yekka. Baidawo naye kyali wange. Ye musabira busabizi sala ate. Ne musumba loni kalungi. It was either 2023 or 2024. Yangamba alaba. Tebambanga bamenya omutima. Wala yalwalira mukawo kata akomeyo. Nagamba is attacked spiritually. Tafanga bali ayali mu depression. Kulira nekigambo. Leo tuwa best friend. Mwagala nnyo Musumba wasa. Nkati yuwaffe omanyi owo feeling free onywawo ne kutunga. Era kuba twali mugambe tulina ye naye. Ebyo byagaana muyimbye mu mirembe byagaana. Musumba enkoze sikikoze nganze kubanga expo wabula kulika omusudiyi ansudiyiza musumba wange munywanya antudde ku mukono guno y'emmere yansudiyiza okwogera ono soda yatandise emboozi ate nga mukyaki ya musumba loni mulimu ebyana ebiyimiridde n'ebimu bimwegwanyiza simanyi bakimanyi balwanira ddala Edo na bagamba musumba tabalabawo. Tumuyimbira akayimba bako kyokola. Ayimba ki? Bako kyokola. Nera kikuli ku musumba loni. Abatugende. Tugende ku musumba omulala. Okay. Unansa na wanene. Ebyana biri mu worship house. Ababa mulengira ngimbata. Nedda sewe yayimba lengere mbata. Nene da musumba akyali muto on a serious note pastor akyali muto. Boya wezana. Tegawera. Akyali mwana muto. Ninga natani kola bikanisa yo sibiringa mwenda. Anti ni kati nzolaba. Kati for example fresh kid yatandika okuyimba nga mwana muto. Osobola okujuzi nogamba yatandika doyimba nga mwana muto. Musajja mukulu. Kiveeko tetukirwa nako. Nali naye ku kanisa bagita Light the World Church. Ewa. Ekatika kanisa lya soko kuzimba. Okakasa. Nali naye. Bwe byadda. Nga jantuma je ngenda nga ndi mutonde. Mwaliko muti. Oyo ne twina bati. Nenda wale bintu byokunyumiza byotannayo. Twaliko tuti. Okakasa. Ye ne twina bati ekanisa gye batandika okuzimba. Era bwakulaba ati akutegeera. Anga agamba ha kasajja nga kango. Tamanyiri akanga labi kamanyiri akasejje be. Lije jinya lya aferi akasejje. Kakati akitawasa. Tuzimbe kanisa etibwa Light the World ekatikamu eno Masulita. Wavaawo
awo batandikira ne bagenda mu buweereza bw'essamanya kati awo ngenda okubalaba naddamu balabira ku TV. Gwe wali Cross oddamu okumulaba ng'ali ku lutimbe ng'olwo Mukama amusitudde Katonda byakole tulinde embaga na kati tugiraba wabula nze kyabaakoma alekero gitusuubiza ng'amanyi tejje alekero tuwe essuubi twalaba jjiini mu kiibi nga mu kiibi kaweddemu ne tutandika oppika ne tusindika mu kiibi Musumba n'atukuba omwenda mu kiibi n'otabawo kigenda maaso kaakati ensonga eyo saagala tugitwala ennyo ng'ey'okusaaga abasabye mu kanisa tusabire Musumba. Musumba ki? Gwenda gw'olina nga talina mukazi. Oba olina omusumba akusumba nga talina mukazi musabire. Nga singa pasita mutono weside zeeno omwana omuto. Musabire. Then obeera eyo nga ng'omusumba akusumba bino bye bintu byolina omusabirako bimuveeko ng'obigamba ng'obimensoninga. Omwoyo gwa muwasa ngulagira gumute. Omwoyo gwa muteekako empeta ngulagira gumute. Emyoyo gy'omu nnyanja n'egy'omu nsozi gyonna egy'amambala egimubuzizaako essanyu kuba essanyu talirina. Naye gw'omanyi nga buli lunaku olina okubaako kati nze osobola okunsanga mu kisenge kyange nti neyalira buliri. Sina budde obwo. Waliwo akikolako. Kati gwani akikukolera? Togenda mu badobbi olina akikolako akubira akakuyindo. Kati nkubuulire okubonaabona okwo okw'obutawasa ogwo omwoyo gwa bonaabona gugobe. Saabulula onafuye empeta ez'amusibe ez'amwambala ez'omwoyo n'ez'omubiri. Waliwo ezirabika nga abamu bazirina tubamanyi agirina naye ate waliwo gwe tumanyi betumanyi nga tebayina na mpeta naye nga bafumbo spiritually. Nga mulimu yawasibwa. Era wombuuza essaawa zino omukazi we simuyina wonna ngamba nti awo watugambye Musumba gundi mufumbo mutulage mukazi we spiritually. Is a married. But not physically. Kaakati ng'ovudde ku by'okubeera nti nno oyagadde nnyo Musumba wo simanya biki tereeza obufumbo bwo. Tereeza obufumbo bwo sabira Musumba wo atereeza obufumbo bwe. Ensi eyo obufumbo terina makulu era naawe ne basumba n'abaana bo mugendako ebyo sipeero y'obutawasa y'obutafumbirwa gakulukuta gava eri Omusumba nga gakka eri endiga. Era ojja kusanga nga obufumbo butandise kwawukana nga mutandise kwawukana n'abaami bammwe kubanga Omusumba akusumba ng'ate amafuta gakulukuta gava eri ye nga gajja gye muli ogenda kumaliza nga mutandise kwawukana mutandise kukola kwetematema. Kyekiva olaba ojja kusanga omuntu katuuti nga talina nsonyi nga musajja Musumba talina mukazi ayambadde ekipala akisazeeko aneene ebino biba biyita batya bidamage. Fashion naawe. Fashion ku Musumba waawa. Agamadirisa galabawa agatunulawa. Just lugoye design number. Si spiritual doors. Era kirose ne kirwawo okujjayo design. By the way kankubuulire. Buli kintu ndi kya setaani. Kati no kankubuulire ssebo. Ebyo bintu saagala obizanyiremu. Emanya ebintu ebimu tubagamba kati kanku example eyo yennyini. Mugamba nti twogera ku mpeta simanya tulimba simanya biki kati kankubuulire waliwo ennyambala nga ya magombe nga ya sitaani. Musumba. Olaba sitaani alina ebyalaani. Naye gwewunya Musumba oyambala otya damage. Fashion, it is a fashion. Oli mu kanisa oyambadde damage oli mu kuweereza abantu n'abantu b'Osumba they are totally damage. Katonda alina nnyini mulembe. Kankubulire. Kasamba nga sikunamye. Abantu b'Osumba nabo bafudde damage. Tutabeeko na mirembe olw'okuba Musumba. Gundi abasumba tulina obeegendereza nnyo kubanga Bayibuli egamba amafuta gakuluta gava gye bali nga gakka eri abantu. Abe walese fridge kiki ekyo? So n'olw'ensonga eyo njagala kuba Musumba ntabudde wano amabe gutokutu damage togikuba oyo abe mukwambala ebinu era bwe byalimu ekino ne damage tebirina njawulo. Tebirina njawulo? Tebirina njawulo. Birina mbadde mayabe yakubye damage naye era nakyo sijja kisupportinga nnyo mu church naye kati wane eno mu ddembe lye idembe nga alikola ali mu office wali ate kati nga akyaza abantu muno abobuwala no ayina bayinza okusikiriza omwana nga obuwala bwajja nala kubanga omuntu omukazi nga tuvudde ku basumba omukazi oyambadde sikaati
ne kusala mukama yakuwa obutuliro ne busalamu yo ne yita mu yemanyi weeyita sina kyamanyi malayo statement anti nze mazeeyo nze kyemanyi ekyo towunzise weewo oyambadde bwotyo abantu abakulaba obalese baakirira aliwo omusumba gwe nalaba nga yeyerusa omusajja wali onayina olugezigezi oba abibira naye yebweru eyo waliwo naali wani profeti naye yeyerusa ayina akawalaata ayina n'akalevu waneno wekatimumanyi yeyerusa gwe mmanyi oli yeyerusa naye kati like kiki kyobogezaako portrait kiki kyobogezaako laganya kambajukize omugagga yenna aba mulungi tutawana byakwerusa kasamu kama akuwadde akasente anti sente zireeta ebyo naffe ndigo batwabaki nze musumba neri ebintu musumba nze nomanyi nze saagala kumpitirako ddala ndiga gwenze tutuuse obutaano era n'abantu b'ensumba musumba buulira bakongera sibayita ndiga awudeyayo omanyi bali batuwa ekigezo nga yanjagala mube bagonvu ng'endiga mubitwala pasono endiga bwakya tolyanga ng'embizzi ate awo yonoonya obagibagaana n'olya embizzi awo bagibagaana embizzi nati n'amala n'atuukiriza eno mu lunyiririrwa teruliiwo bannataata nze nkwenyiriri nga bbiri ng'embizzi tegambwako nati kati yanti etuvaawo nga teriibwa wulira nina abaleevi ne mu isaaya abaleevi ne mu isaaya embizzi teriibwa neno mugundi waliwo ekyamensoningibwako akatonotono naye ate omanyife ekitufe balinga nemuli embizzi netuli embizzi olwogirya sweet like that naye waliko omusiraamu of course era najjusa nnyo emyaka gye namala n'ogwa najjusa nnyo ebbanga lye namala nga sirya embizzi kubanga bayibuli eyogera mu kitabo kya timotheo 4 olunyiri olwokuna nti kubanga buli kye natonda kirungi kasita okitoola n'okwebaza n'okirya n'okwebaza kyose kitonde ki nsange ng'olya gufumbira wasigulya ngutya simanyi gukwata kireza gwe buli ekiribwa okirya kasita kiba nga kitukuzibbwa nga kisabidde gonkize kati yazitonda kati katonda atonda embizzi zibeere ku nsi nga zidigira zikola mulimu bigimusa zife tuzifule bigimusa abasuna beni bali Masaka batudde siya so ziine pig uli agera pork mwenyu kutama kazi alaje godo ate nkamba buli embizzi nungi nnyo by the way nedda sebo nze njirya yes kikomaawo tukyongera ekyo era abasumba bawase tuve wano kale abasumba omusanze ayambadde damage taagala kuwasa era kitemuwasa kubanga ekanisa gy'asumba asumba damage kyaki ate okakonekitinza ewaata kankubuulire omusumba nga towasa ng'osomesa abantu nti muwase muzaale mwale toyina wadde akabwa bagamba good leader you should be exemplary anti nange kinasobola kulembera wo okulembera omukama era ze zimu kuninyirizira wadde mpanga protectinga ebigambo enabadde njogera nti aze fenga ebyokulabirako bya Katonda bwembanga nyambadde empeta kale nga mpadde nga nkede kumachane nga nti njambala lwa malala just mashape naffe tugenda tutandika kichimba presenting mu kanisa naffe tuba tulina otutandika naffe tukole amasape amalungi olwalwo statement yayongeddwako nti eri amalungi bali kubuuza byali bitya ngowooza saategeera naye nga ye yazambala bagambako n'endongo kubanga ye abeera pakasiriza amagombe ng'ateekeddwa okukola ng'akoze kyateekeddwa okukola emizimu gigikankana lwaki tuva ku basumba ne tugenda musumba kuba obutawasa oyinza okuba nga oli omusajja tubakomerera naye nga kakati njagala kusembyayo nga njogera ku seminars ez'abasumba baneeno naddala abatali bafumbo nga naye ate ategeka okusaba okw'abafumbo abasabira babbaawo bamwe banobe basikazi bamwe banobe abasabira ki era omanyi lwaki divorce zeeyongedde nnyo mu nsi muneeno kubanga abasumba abakulembera bemunywako amafuta munywa ku mafuta ag'okufa ag'obuwuulu
agobuwulu no sangira ddala omuntu nga yeekaza nti nze toli agamba ku pastor wange naye nga pastor nga ekimulese ewa musumba kusabira bufumbo ne gwasaba naye obufumbo talina bufumbo naye abunoonya naye ayagala genda wa musumba kango omufumbo amusabire sobaka nywedde kutuuji tuve wano tetugina gye tulaga zoka tumalirize ensonga nedda mu bawuuluwe ninamu mukwano gwange naye ng'asabira eri kirabika bubi munamu omusumba bambi nange mukwano gwange era nnumye omutima lwaki teweevaamu tukole ng'atagenderedde tuyite ku mmere kola bwoti totawaana na kweriga olaba nga sente teziwera bulungi tusonde gwe gamba abasumba mwenna embaga yange musonde milioni 5 tusonde sente tugende tukube kanisa 5 ziba nyingi tusobola okuyisa mu kanisa eggaali nga kituuse ku nsonga ya musumba wange nga agenda kuwasa tikiguze bwe kituuka ku nsonga yange nga musumba wange yagenda okuwasa naye musumba ali financially stable musumba nga ali stable by the way ate akulaakulana namulabye nga yinanyirira Allah ettama lyazzeemu nengamba wow I can't accept that abo baba muweekaawo naye tuba tetujjonkedde nnyo veko dadi waffe by the way musumba wange oyo obuweereza twatandika ffe eno naawe otandise n'abasumba natambula naye by the way otambudde natambula naye ibbanga kitegeeza nze nkukulirako era n'abalaba vidiyo zaffe enkadde mwendi nnyo okuba dance nga nkuba dance ali muzinyi w'amazina mulungi I thank God era kyekiva olaba nange ampadde essanyu nga nze we musanyukira bana nga gye nkomye okusanyuka naye nakoma okusanyukira mu ye nange gyakomye okusanyukira mu nze o iPhone yakivuddemu kakati maliriza nga mbasaba before nga tunaba kunoonya miracles boogerako nga tunaba kukyamuukirira tulina okutegeera amaanyi g'omulokole ki amaanyi g'omulokole kusaba bino bye balimbye yimbire bagamba mugende mu kyaki muveeyo mangu mangu babalimba sabe kambabuulire nze nabagambako nti omukisa ku nsi kuno eno ng'onoonya omukisa obeera onoonya omukisa nga like onoonya obulamu okusepulaizinga naye nga tolina mukisa oba otawaanira bwereere kakati kiba kyamakulu nnyo okunoonya omukisa awo noonoonya obulamu okusepulaizinga so maliriza nga mbasaba mwena mwenna abandaba era bampuliriza nti ono yabagambye nti mulekerawo okubeera mu kanisa okusaba mugende mukole n'ebyote waka wammwe ebyokusaba funayo prayer place wootuula wokakkanira bw'osabira baako n'omuti gwe weekwatako oba otyo ogunyweze osindike essaala katonda mwamufuula kiggala mwina nabanyumiza iye ate no omanyi gye mutegeeramu nze bayibuli egamba nti alonda abasirusiru b'ensi okwasa abagezigezi ensonyi mwina mumuteeka kati olunaku lumu nabanyumizaako sitole y'omufaaza eyali ava okutunda ebibye si weewaawo kigimanyi ey'omufaaza waka waginyumiza eri nabano kangibawe kasate banga mpanvu nnyo era tuli mu kumaliriza kuba ekyo gye kiwola ate eriyo ekikopo ekirala ekyo nkwata kale tugireke gituwe mwoyo alaka aluŋŋamiza omusajja ono waliwo omugagge yayitibwa ku mmisa mu kyalo ng'avuga laavufo oba emmotoka ng'avuga emmotoka laavufo ngimanyi kaakati noono omulala n'omugagga nakinku yali avuga laavufo n'agenda mu kyalo okutunda ettaka lye wabula eryali ery'obuwumbi bwa ssente kaakati abaali bamugulako ettaka ne bamaakinga emmotoka nga gidde mu laavufo kati abamugulako ettaka bwe bamala omuwa ssente ne bamuseetingira bagenda omubbako ssente ng'azitwala mu bbanka mu kibuga kati kye yakola nabafaaza wajja asaba misa agimala mu budde bwe bumu nga noono amaliriza basimbulira kumu basimbula bano bakubira olangamba owange nti ye omusajja wuyo asimbudde ajja ali mu laavufo nti ye tumulinze tumaze osuulawo emisanvu kaakati laba ate faaza ye ali kumpimpi kana ye asimbula laavufo ayingira ekibuga atuuka mu mabira sitole eyo eri ku saidize ewammwe ewaffe bw'atuuka mu mabira nga abasajja balengera laavufo nga basuula emyufu yennyini gye babadde bamanyi nga basuula emisanvu nga bamukwata
nga bamugamba omusajja olw'okwagala okukuuma sente weeyambaza ng'omufaaza oyambadde ne ganduula lwaki muli babbi kati ne balyoka bamugjayo bakebera mu bbuutu nga sente zirimu zaali nnyingi nnyo nga ziri mu bbuutu ne bagamba alabika azambalidde muno makanduula ne bamwambula amaganduula faaza nga sente baziraba ne bagamba sente ozikwese balatandika omukuba yogera sente we ziri atalina kyamaanyi baamukuba embooko wabula babeera bakyamukuba eno yajja ayitawo bane waliwo endala yiyeyisewo bannange bagwa wansi ne bagwawo ekigo ne bagamba naye kasajja gwe olwaleero katukukuba embooko oyogere sente gye zaalaze katonda wayogere bw'abeera ogambye oli muwezi wa katonda ndi muwezi wa katonda tugenda kukuba embooko katonda wayogera nga tukuleka waba tayogedde nga tukutta nga batandika mu faaza nga bamukalakata embooko 2-3 nga bamuwa eddakiika faaza yasaba Mirembe Maaliya naggwayo jjukira bo balina ensaba yaabwe gye basabamu obo balaba olwomanya asindise asindise essaala wano nanyiga ku mpeke nakomba ku musaalaba byonna n'abikola ne biggwayo agenda okulaba nga eddakiika ziweddeyo abasajja ne bagalula bagaludde n'awulira nga kimuyitiriddeko n'aleekaana n'eddoboozi eri waggulu n'agamba katonda wange kaakati ekyomukisa mu kibira waalimu katongole katongole ali mu kuyigga misuuje agenda owulira omuntu ayita katongole kati eddoboozi kyali nti ali walawalako ng'ate ali mu kibira ye mu kifo kya katonda wange yawulira katongole katongole yayimusa eddoboozi n'agamba nywera nzijja n'agamba katonda wange oyogedde nti nywera nzijja kati bano kasita baawulira bagamba katonda w'omusajja ayogedde badduka kuba mu kibira baali tebasuubiramu muntu we baali bakoledde ambusi ey'okutta abekwoli ekintu kino kituyigiriza ki omusajja ono okuva ku olwo yali omufaaza ng'asaba n'omusaalaba gwe ng'agamba bw'ati yatandika okusaba mwe mwava ekibinja kye bayita kalanzimatiki yatandika ku olwo okubona mu ggwanga era obukatuliki bwe Uganda mu bwa paapa ne babugoba ne basooka ababutabukira bwe baamala obutabukira ne bannyonnyola nnyo kati ne babaleka ne bakkiriza abantu abasaba kati tuba tulaba abakatuliki ebukalanga obasabira ddala nga balokole ate togenda kisanga lubaga emboozi ya katongole wende musompo lwaki ngezaako okugamba ebigambo ebyo nti gwe wenna mpuliriza era ndaba muyige okufunayo obudde musabe mukutule enzigi mukutule enjegere ate muweeyo saddaaka ebyo bagamba babalimba kubanga akuloga awaddeyo emisaayi gy'enkoko awaddeyo egy'embuzi nange nkwetera omusaayi gwansabira ngwagaza ki kyempaddeyo eri nange gwe effe ebyaffe bye tukola bye bino wammanga tukola obulungi abantu musumba basumba bagaggawadde nnyo beekuumidde mu by'obugagga bebamanyi nawe keera ozimba ekkanisa ofungula obugagga onyiiza tokitutepa of course nze sifaayo wamma kyenjagala okugamba ebintu ebimu ku bintu ebisumulula mu nsi ya Mukama Katonda muno ekigambo kye bayita okuwaayo oba okuyamba atayina okutaasa omuyala kintu kya makulu namwe abasumba abazimbye amasomero emukono ne mu bitundu ebirala ebyenjawulo ng'amasomero gamwe gasingayo okubaaga ebbeeyi naye nga essomero ly'omulokole libeera liti ery'ebbeeyi musale sente muteeke ku sente ziri affordable muteekeewo enkola ennyangu mugambe nti kale essomero lyange lya bbeeyi eri abantu abatusapootinga nga gwalyagadde okuyamba omubiri gwa Kristo okuwaayo osobola osasula $5,000,000 zisobole okusomesayo abantu abalala 10 naye n'osanga essomero nga sente oziggyemu ffendiga kozi nze siri ndiga nga sente ozigye mu bantu ate essomero n'oliwanika mu bbeeyi mu sente empitirivu ennyo so ekintu kino kikosezza obulokole era kibukuba bugenda kugwa timwezimba so nsaba kubasaba mwetereeze mu budde buweddeyo bw'amadda ga Kristo gwe wenna nga wali badde ogwawulidde ebigambo bineeno nga wali yagadde okunnoonyaako olina byagala okumbuuzaamu abali ku TikTok live mbalaba era abagamba nti jju mbalaba abayomba mbalaba kaakati nkubiraako ku namba yange y'essimu eri 779
341 2. Eyo ye namba ya Musumba Kango WhatsApp kweri tujja kubeera twegayamu era nja kuuma ebigambo by'oŋŋambye nga byakyama as a pastor. Mukama bampeera omukisa nsumba ekkanisa eyitibwa Believers of the Local Ministries esangibwa Matugga era ne woofiisi yange weeri bw'obanga oyagala okujja okunsinkana nkwaniriza nsaba busabi temugiramu baamiggo mujje mwekka abanjagala mwenka Emboko nange ndi kale atulabye omanyi lwaki sigula jambiya kubanga mbasabira ne baleka okujja okunkuba yensonga lwaki sigula jambiya okola kino prevention is better than cure so mukwano gwange alabye expo obwongo bwo bwoba olina kyojjeemu oba olina kyonyigidde comment section nzigule weeyabye olukusatwalo kuba awo togambwako subscribing don't forget okuteekawo ka like n'oku following oba okuwaako ne munno mbadde ne Musumba Angel Gabriel ne Mukibi Abe nga akutte kamera mukama omulungi abatukuume tusinkane olundi for now bye bye Export TV to the world.